bagi ya naye namulabya olaba ne kule yajanga agenda bateeka Bad Black yabagambye ayagala ettundiro ne Bad Black atamanyi best naye nyina kye neebuuza Bad Black baasabye ettundiro kubanga yagambye ayagala ettundiro bateeke oba amalaya nga bangi bali awo ng'omujja ne mulondako ogenda lwaki waliwo akantu ke nnalabye ekyana kyagambye bwe tutuukira mu Uganda empya yakyagulanyi twagala tuteerewo bimalaya nga bya gavumenti nga tulya byabwe nga nakyo kikola naye bisobola oba ebibi anti buli kintu kya gavumenti kati ennaku zino kiba kibi anti kakati Uganda empya bijja kuba birungi tugenda kwoza ebintu ebisinga biriko enfuufu ate byaguba kutereezaamu butereezi tugenda kutereeza ebintu bingi ebyagubira ddala omanyi obagamba nti olwo olugoye lwaguba teruba lwakutereeza mutereezi luba lwakutereeza ddala olina olunyikira ennaku ezi n'oteekamu jiiki kati Uganda empya tulina ebyokutereeza bingi kati ku bintu ebiruma bannayuganda ebyo ebintu by'ebikazi bitono nnyo era mu Uganda empya tugenda kutereeza abakyala abali ku nguudo bagenda kufuna bizinensi bagenda kufuna bizinensi batandika okukola emirimu emirungi bafune ssente kati batulugunyizibwa nabo nnaku ng'omukyala omu abasajja 10 goloza mirembe ne mu US gye bayisebo tebalinga abeene waliwo omuntu agamba nti ye gwayagala okukola andi tugenda bitereeza yaguli kodi yagukola ki omanyi lwaki babikozesa lwa nnaku kyekyo kye nkugambye omukyalo oyo tunamuteera Fekifa Maika munene Rabbit munene nabo banene abo bonna bajuliana baani banene kakati ate n'osanga omwana w'e Masaka okimanyi naye abeera atesti era nga muyimbi nga bategeka ekikaali awo n'ayimba era naye aba atesti ate wabeerawo emusi waliwo emusi w'e Masaka waliwo ab'e Kampala abo bonna bali mu kategole etya ate naye omusanga era bamutenda fe twagendako waliwa eno Mbagisu Embaale ne tusanga emusi w'Embaale nga waba tasazeewo galuwobaani tokola era ebitundu ebaire ebina abantu webati gye bali abanene kabeere muyimbi nga ye waayo takubye tokuba kitegeeza naye abaayo nga munene badijje bayo gye bali mu bitundu ebyenjawulo nga nabo baki kakati bonna tebagenda genda basabe President Museveni obajje no Sali Musale obajje no Muwozi watabamanyi ne baagala balye mu kitone kyabwe mwe bye bakoleredde mu ntuyo zaabwe nga sisimu weeri mwe baganyulwa okategedde so si kusabiriza kubanga bino ebintu by'okugaba kyogaba bloga bameka si bangi naye singa akeera ku maca n'atereereza nti data akkirire naffe tugenda bloga banyine kasuku Sitausi yatuswaza nnyo nono gundi n'agenda Shoni Styles n'agenda mu State House yagamba waliwo oli yagamba mbunze emyaka gino nyina na mingi nnyo singa bane basobola n'agenda mu State House nebuuza ezo office ziweebwa ekitiibwa nyina ekintu Shoni Style wulira si kibyoggendayo gwe ne kamera newe bateriko sobola kikola Shoni nze munna nze bandya n'emitwalo gyange kati kankubuuza ekintu kimu Pony Star abeera mugagga era abeera ne accolades nyingi ez'enjawulo nakyo gamba gundi Pony Star osobola omusanga mu White House y'omu America ulira kati obutambi bufulumya olunaku olwaleero nakyo ogenda mu State House gwanga ng'oyogera n'omukulembeze nze bandya emitwalo egi nga mpakana nti osi Shoni yali Shoni nengamba omusajja ow'ebirego omusajja to Shoni yatukola bubi era nze omusajja wavaayo olabira ddala omusajja w'obuvunaanyizibwa Chicken waakiri obutambi newe bufuluma era ogamba munayomuvubuka akyakola ebintu anoonya Shoni alinga yali ku kibulooka ku kipakasi Shoni alonda bulungi alonda balina mabina alinga yali ku kipakasi omutwe n'agukubayo eri abaana abo nosanga omuntu omuyonjo otasanga muyonjo kati ogwa ku mwana w'e Masaka bano abakwekwe abavuga eggaali abali ensenene Shoni oli kitegeera ogenda ovaayo nga batayipinga RIP andi ng'oli mugenzi oba ovaayo n'ensigo z'ennyaanya okibaire ekyo kibiina kiramba kati noonya pulezidenti waabwe Shoni Chicken ani omulala Pazo yali mutuufu teyalimu Pazo teyali mutuufu yamufaanana engeri gye bamufaanana naye Pazo engeri gyali w'e Masaka afaanagana abantu bangi ate omuteekako Pazo tomuteekako Pazo omusajja mufumbo mutuufu Shoni Chicken twagala kunoonya n'abakazi obateekemu
kati nabo bakola association government yebalabe obadde okyatugamba nti omuntu walwala oyo yennyini oba wa gavumenti naye bamuteekako mu ddwaliro eryo ate kati nze atesaga bamutwala Mulago kubanga Mulago bamanyi owa gavumenti bamuwaamu ku Keya ne bamutwala eri mu Busenge Mbanja ne bamutwala e Kitebi oba ne bamutwala mu Kisenyi n'alaba obeeka Wempe n'alabira ddala nti abantu bwe batwe babeera abantu ba wansi ate mu butuufu omukulembeze omulungi alina okukyalamu ago amalwaliro n'alaba n'abasawo ne babeerawo nga batya kyova olaba nze nayagala nnyo omukyalo oyo Nabbanja lwankubadde nti omuzeeyi yagamba Nabbanja abo abasajja baleke bagende empola waliwo Nabbanja ava eno n'agenda wali eddwaliro lye lyagenzeeko muganda we ne bamukubira essimu nga bamutiisatiisa Nabbanja yajjanga nti katale bakagudde wali n'agenderewo ddala alabe okitegeera muzeeyi oba owamba sho yagala muntu amulyako sho ono yali nankulu w'ekibuga Jennifer Musisi ye kasoba ng'omulyako sho ng'abantu bagenda tandika okugamba bambi Jennifer jangu otuyambe gwe ng'akugjawo because ayagala bajangu otuyambe baagala kuyita Museveni aba ayagala bayite Museveni so nga tawo biba bifu because waliwo n'eddoboozi wetagenda tu kati waliwo nze nina n'abantu benneewuunya okumanya ensi yaffe yaddobonkanye gwekimanyi abantu balajja nabayita Mama Fina webale nnyo gwe madengendo okuga naye nga pulezidenti w'eggwanga waali kati minisita w'abantu simaana ebiki n'obutebenkevu sima biki ow'ebigwa bitalaze waali eyo polisi gye bakola okolaki okuwuddiisa abantu ne bagaggawazaako abantu ba lubatu nti kikuleetera okulaba nti gundi yalimu essuubi gundi yalimu essuubi gundi yalimu essuubi so nga sisitimu weba ennamu esobola okuyamba mwenna mwenna kati omuntu osobola omusanga n'aggamba nti kati nolaba Bobi Wine oyo mu gavumenti eno mwe yafunira ssente naye ng'omuntu mukulu yabyogera n'omubuuza gavumenti eno yakabaako abayimbi ng'omutwalo mulamba n'okusoma mu myaka aga naye tulina Bobi Wine atya woleeta omulala Bebe Cool era Bebe Cool ajja kugamba sente zange tazijje mu kuyimba wadde amanyi okuyimba okuyimba nkimanyi amanyi naye era ajja kugamba sente tazijje mu kiyimba owokusatu Eddie Kenzo ne Bebe Cool yayimbangawo Bebe Cool yayimbanga because nze nanonyako ku poster ya Bebe Cool yambula fewaffe kati kawulirize waffe kiwatule yakajja ate era omuyimbi tasobola kulya ku sheemu naddala owe Uganda because tewali copyright nti gyogenda okukola kyokulyako ssente neffe waffe twolabanga bakamiri bajjanga ne tubayingira Bobi Wine bajjanga ne tubayi bagula vitaabwe nga batandika butandisi bajjanga ne tubayimba lutalo nze salabako ku poster ya Bebe Cool bazee waffe yagambe Masaka yakolerayo omulundi gumu Bebe Cool ebintu bya corporate kati yali afunamu atya mu music ate ani yagamba yafuna musene mu music Bebe Cool sente tazijje mu music badde mmanyi twogera ku bantu nti abagenda okunenya okugamba Kyagulanyi ave ku gavumenti eno because kwagaggawalidde nga nabo bazze sente bazijje mu kubanga nze n'omuntu gwe mbadde nkakasa nti sente mu music azijje mu music yandibadde Dr. Nambe Mbujoze Chameleon naye era no wano yalwala walaba ebyatuuka gavumenti yamuyamba ebintu ng'ebyo omuntu waba ali mu kubalwanirira bannange muteekeeyo omwoyo waliwo omuntu atagenda kubanga Chameleon nga Salim Sayed tagenda mumanya Jeno Muhoozi tagenda mumanya Jeno Museveni tagenda mumanya otegeera kati naye nga atali mu omanyi industry ene ereeta abantu bangi abagiryamu ate buli muntu munene waali butugamba ekya Uganda Chameleon munene Kenzo munene Bebe Cool munene ne Bobi Wine banene kati ate Bobi Wine nze sikyamuteekamu abo kati oyo yasukka kubanga kati muntu kati oyo erinnya lye njagala lireeta nga twogera ku bafuzi b'eggwanga kati oyo abakulembeze kati oyo muleetera ne kati kuki buyinza ate bannange n'obuyinza buli kintu kirina obudde bwakyo ate n'abalina obuyinza bakitwale nti tebagenda kubeera na buyinza obwo mpaka kubanga wano mu Uganda tukulembera ate naffe ne batukola ki batukulembera kakati tokisuubira era tewabaawo omuntu alina ndowooza ebbanga lyonna be bajja okuba abakulembeze